Manyi luno lutalo lwe tulimu lwakulabanga muganda waffe Fred Kajubirumbuye tumununula. Lwe lutalo lwe tulimu. Naye nga sofa amawulire ge tufuna agavaayo enteekateeka zikyatambula bulungi nnyo. Kati tukyabagendera nnyo mu details ya nsonga olw'ensonga twagala ekintu tugenda okukijjula nga kiyidde bulungi. Naye tuba tetujja ne tubabuulira ti ebintu bitambula bulungi nnyo. Naye tetukyagenda nnyo mu details twakyusizaamu. Details tukyaziyingira nnyo kubanga twategedde nti ku live kuno ate kubeerako abanyampi baagala okumanya buli step gye tutuukako bazzaako ki, step gye tutuukako bazzaako ki. Kati naffe bagamba atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomera. Naffe tuli bagezi byana by'omusota. Kati kyetukola tetukyagenda nnyo mu details. Tubawaako katono naye nga kyetwagala obategeeza ensonga etambula bulungi nnyo. Mpozi amawulire genjagala okubawaako gonga siyinza kugaleka. Obusajja Mwami Museveni bwe yali asindise ettake nga bwe bugenze okukwata muganda waffe, obudde buno gavumenti ya ttake ebuyiga nga nseenene. Obwedda buli omu mu kibuga Ankara babuyiga nga nseenene. Gavumenti y'ettake yennyini ate kati yebuyiga. Era obumu bwekyusiza nadda ffe si bye twajjirako, ffe twajja kusuubula. Affe ekyatuleeta muno mu ttake kusuubula, ekyatuleeta kusuubula. Obumu bwatandise dda n'okwegaana nti ekyali kibututte mu ttake zaali nsonga za Fred Lumbuye. Butandise ng'ogamba ffe twali tuzze kusuubula. Ffe ensonga ezatuleeta twajja kusuubula. Nkugambye mbwe emisinde giri mu ttake wuuyo Ankara wuuyo wa mbubabu. Kugaye never joke with the people power. Naye nga kyemulina okumanya ensonga zitambula, kyemulina okumanya ensonga zitambula. Naye ate bwenfunye ey'amawulire nti obusajja buli mu dduka nenga ati ate sinza butagabategeeza akaago kwa Mr. Update ebyo byenjagala ebyo byebintu byange, ebyo byebintu byange. Never joke with the people power. Ali amanyi nti obusajja busobola okutuuka kugaye gavumenti y'ettaka ate kati yebuyiga yo yennyini buubwo ng'osaagala maanyi g'abantu. Nkugambye yebuyiga yo yennyini buliwa. Kati bwatandise dda okwegaana tetwajja ku byaffe, tetujjako ku bino, twajja ku byaffe, twajja ku byaffe. Munnange ago ge bayita amaanyi g'abantu. NUP ng'ekutte mu kintu. N'olwekyo mwongere okusaba essaala nsolo ku kizigo kweri. Mu kiseera kino baganda baffe abali e Boston bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala abaganda baffe ab'e Boston bali ku embassy eya ttake e Boston, nabo balaze obutali bumativu bwabwe mu nsonga egenda maaso. Abaganda baffe actually mu nsi yonna Canada namwe mwebale nnyo, mwebale ddala abova ku Canada. Abaganda baffe abali mu nsi za Buwarabu nabo bangambye Mr. Update naffe tetutudde. Ate baganda baffe bashagaala abali mu biyumba nabo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Bo baganda baffe abali mu biyumba bashagaala bo kye bali mu kukola beekalakaasiza wano. Bo lutalo lwabwe luli wano, bano ba keyboard warriors. Baganda baffe abali mu biyumba mwebale nnyo, mwebale ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo gubadde massive. Naye nga Lumbuye newankubadde musire newankubadde ali mu kkomera naye ayongedde okuwanika ebbango. Alabikidde mu mawulire nga bw'olaba amawulire wano ge bayita Daily Monitor, nga bw'olaba amawulire wano agaabukedde, nga bw'olaba amawulire wano aga New Vision. Lumbuye Fred abadde headline y'amawulire mu ttake. Omanyi ekitegeeza okulabikira ku headline y'amawulire mu ttake. Lumbuye Fred abadde headline y'amawulire ag'amaanyi nga bw'olaba Daily Monitor mu ttake. Woba osaagana Lumbuye muganda wange. Era enjoka abasajja zibasaze busazi okuva lwe yalabikidde mu mawulire nga ku headline y'amawulire mu ttake. Abasajja Bosco be yali asindise bagende bakwate Lumbuye bamuleete. Muganda wange embeera tennababeerera nnungi. Badduka badde eno badde eri abamu mbu badduse ne baddukira ku embassy eya ttake ne beekweka eyo munda eyo mu biseguusa eyo ne beekweka eyo mu bisenge abamu batandise okweyita abakozi b'embassy. Muganda wange tosaagiranga ku maanyi g'abantu. Olwekyo nebaza baganda baffe bakoze omulimu omulungi ennyo naddala abali mu ttake. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Solidarity is power. Abaana abo bakoledde wamu okulaba ng'ensonga eno etambula bulungi nnyo. N'olwekyo mbabuulira tetulina kuzikiza, tulina okulwana olutalo luno
okulabanga tulugusa nolwekyo amaanyi g'abantu ge gakoze nebaza bakama bange naddala ku kitebe ekya NUP ekamokya omuli mukama wange president thank you so much omuli Lewis secretary general thank you so much baganda bafa batula ku kitebe awo mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo nebaza muganda wange MP munange honorable zake thank you so much naye twakyusiza mulumbu yetakyali teacher we bituuse headmaster kuva leero saagala kati kuddamu kulaba teacher ekya teacher nakigobye headmaster kubanga teacher abeera mu kirasi kusomesa naye headmaster yaba akulira abasomesa bonna nolwekyo njagala kati wano bwemba ndaba message njagala free headmaster takyali teacher awo twavuddewo dda edi teacher oba headmaster twagala tulumye boss ko mabuulira mazima nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page ekintu kitambula tetukyabagendera mu details twakyusizaamu kubanga kyetwalabye nti buno obusajja bubeera ku social media bujja bumanye bazzaako ki kati ndaba wano enanga wuno mu fake account okero lyemu mulaba wano mu fake account ni wano IGP mulaba wano ku fake account kitegeeza nabo tebamanyi kiddako balindira wano ku page zaffe bamanye kyekiddako kati naffe kyetwakoze tetukyababuulira ntutuuse wano ebintu kati byekola byokka si Robert Sure tujja babuulira ng'emmere eyidde bulungi nnyo nga tujjudde tujje tubagambe nti embeera bweti bweri naye nga muganda waffe honorable zake thank you so much omulimu agukola bulungi nnyo munzikirize nebaze bannayuganda abali mu diaspora thank you for your contributions bambi mwebale nnyo musonza akasente akongedde okubeera nga kayamba mu struggle eno musonza akasente ako bannayiki abaganda bafabo ke basonze katuyambye nnyo mu struggle eno katuyambye nnyo mu kulaba nga tununula lumbuye nolwekyo baganda baffe abali mu diaspora bambi mbebaza ne sekwebaza yenna mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulanga tununula headmaster because kati ba student abasomesa bali awo tebamanyi kiddako because headmaster taliiwo kati headmaster tulwana akomewo then ba student tudde mu class n'abasomesa nabo batandika okusomesa kyekiriwo nolwekyo twakyusizaamu free headmaster twagala boss kalumwe sharing ayita muno live video eno njagala etuuke ku buli muntu yenna bamanye nti ffe tuba tutabuse gano ge bayita amaanyi g'abantu olaba ng'emiss update headmaster dosi director of studies bagambye miss update kati oyo dosi amina ate nga bwenkubiriza abantu ogenda mu maaso n'okusonda bambi mugende mu maaso n'okusonda okwo twakutadde mba coordinator bamwe abali mbitundu ebyenjawulo Boston waliyo coordinator California waliyo coordinator wamwe Chicago waliyo coordinator wamwe bogende Canada waliyo coordinator wamwe mu Europe waliyo coordinator wamwe sente zo muzikunganye nga muyita mu ba coordinators bamwe because twagala okulanga tukola accountability ey'omulembe ennyo that's why twasazewo sente ezo bezibanga zisondebwa zigende mu ba coordinators bamwe abenjawulo ensonga lwaki ensonga eyo twagitambuza bwe tutyo naye nga kyenjagala okubabuulira ensolo ku kizigo kweri muganda waffe Fred Lumbuye ajja kuyimbulwa temutya wabula twongeremu amaanyi nammwe abatwitinga temuzikiza mwongere okutwitinga temuzikiza ensi yonna buli ewali embase ya Turkey tekibagaana kugendayo because message eno twagala egende viral etuuke buli wantu wonna nolwekyo ensi mwoli bwe wabaawo embase ya Turkey gendayo kwata ekipande bagambe twagala headmaster waffe kuyimbulwa twagala headmaster waffe kuyimbulwa nolwekyo bonna bakitegeere nti omuntu gwe baakutte wansonga omuntu gwe baakutte waatali struggle yaffe olengera nga mbutuufu mu ngeri emu oba endala waliwo ekitatambula bulungi nolwekyo mbeera bwetyo bweri gye njagala okubategeezaako mulimu gukyagenda mu maaso gutambula bulungi nnyo baganda baffe buli omu akola butaweera pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akola butaweera kuba yetayinza kujja bino ate era yivu atannyonnyola naye akola omulimu mulungi nnyo mu kulaba nga anunula lumbuye
president katika nsokenda wano message nga zebaza president ye kanjagala wano message thank you Mr President, thank you Mr President, thank you Mr President. President tatudde okufolo yakoma wano mu Uganda ebintu byalumbuye ne bigwawo taddanga mu kwebaka president omutwa abeera azanyiseno nolwekyo president webale nnyo webalire ddala njagala nsooke nabe wano comment eza president bwe njagala ndabe comment eza David Lewis Rubongoya awa secretary general oyo secretary general mulabe edduka oli alinga drone mulabe edduka kati ate bwe twafunye ba international lawyers tetwakomye oku ne tugattako ne ba lawyers baffe abawano mama ne tulyoka tukola combination international lawyers plus our own lawyers equals nsasage kati awo bato neseka nolugenda kugwamba bulira mazima tosobola kwata kulumbu ye Mr Update n'entubula kyobula emirimu gyonna nagiyimiriza era activity gyenyinzga gyenkoze olwaleero ya muganda waffe Davis omwana oli gwe najje Luweero mumujjukira bulungi nnyo bannange nno nago mawulire gassanyu kansokera mba wa mawulire agessanyu okuva mu Kawempe North Constituency ewa Mr Update omwana oli gwe naleeta gwe najje Luweero gwe bayita Mayinja Davis gwe mwalabanga mama waka abamaziga ag'ekika ekyawaggulu bannangaania na nnyamba bagende wa RDC Luweero teyabafaako ne bagenda buli wantu wonna ne batafiibwako ne batambula ne bagenda mu malwaliro ne babagoba Mr Update nalabaggulire ne nsituka ne ngende Luweero ne nonayo omwana oyo Mayinja Davis bwe nayinona Mayinja Davis ne mutuusiza mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital ne tumwadimitinga Mayinja Davis olw'okuba nti Kawempe North Hospital erina abakugu ab'amaanyi erina abasawo ab'amaanyi Mayinja Davis abasawo ne bagamba Mr Update bwe tukebedde ebyuma byaffe bino ebikebedde birabanga Mayinja Davis yeetaaga operation era nenzijjawo ne mbategeeza nti operation ye yeetaagibwa ku muganda ffe Mayinja Davis neekolebwa weeks 2 emabega era mu nnaku ezo ne mabega wonna abadde under medication Mayinja Davis olwaleero abasawo baffe abakugu okuva mu Kawempe North Hospital bamusiibudde ne baga atakyalina wamusiiwa mama we akabye n'amaziga agambye omwana Mr Update nze yali asimye ekinnya nga ngenda kumuziika nga tandise n'okugamba bali batandise n'okubikira ab'ekyalo nga Mayinja Davis tanafune nga bamubika dda tibudde bonna muwulire enduulu mujje omwana muzzizaayo nga asaza kimu bwe tutuuse Luweero ensi neekuŋŋaana Mr Update nyingidde wali abantu tebagaba bannange nuupu eno singa yakwata obwa president singa tebabba bwa president bwa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Winnie singa tebagibba mulabe ebibala bannange mulabe ebibala ensi yonna yalwana ku mwana oyo n'alema mama we ka business ne kaggwawo mama we ka business okamala okugwawo omwana n'atuuka ewaka nga balinda afa amazima ga Katonda mugulu nga balinda afe omwana ne mukimayo mwenna mwali mulaba ne mungana ne bannange Segirinyo omwana ono anaawona omwana ono anasuuka wallahi billahi tallahi Mayinja Davis muzizaayo ng'asaza kimu nenyina ekinewunyisa ku Mayinja Davis amaze emyaka 2 ng'ali ku ndiri kakati bwe mubuuzizza Mayinja Davis munange osuuse kikyoyagala nangamba Mr Update ebbanga ddene nnyo sabo Mayinja Davis ebintu byabaddayo yawo bimaze amaanyi ange Mr Update njagala ku kibumba ne chips ne muganda nti babikusiikire nangamba naye ate kati tubadde kyali awo bamusiibudde ne wabaawo omushesha ayitawo ngenza okulaba Mayinja Davis yetegereza ati nenga omwana anaaba ati ono Mayinja Davis Nebuga Mayinja Davis ono otya sabo atandise n'okuyo oli omwana alinaye Mayinja naye sabo twagenda omuleeta twasitula musitule nga nebigenda maaso tabimanyi nga tamanyi nti sabo omusajja kati atandise nako aŋambye bw'amaze gundi chips ne liver kakati nobaawo omushesha waayitawo ngenza okulaba Mayinja Davis nga naye ono omwana nno naye tajja kusoboka bannaye bw'atyo Mayinja Davis nembanga muzizaayo Luweero ng'ateredde bulungi nnyo ekyalo kikuŋŋaanya okwaniriza Mayinja Davis ekinkoze obubi tubaye twakatuuka poliisi olw'okubeera by'abantu nga bangi bazze okunnyaniriza n'okwaniriza Mayinja Davis omwana gwe bali bamanyi nti agenda kufa kati poliisi ennugu n'egikwata banzigyeyo kakaaba Mr Update va wano oli mu kutambuza COVID-19 tambula va wano ne bangobayo naye nga omwana
mbadde amaze okumuzaayo era nga ateredde bulungi nnyo muganda waffe Mayinja Davis. Nolwekyo ago ge bayita amaanyi g'abantu, ago ge bayita amaanyi ga NUP, ago ge bayita amaanyi amagulanyi. Ebyo na betukola tubikola lwakuba nti mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo bye yatulagira okukola. Ebyo bye yatulagira okukola, yatugamba Sseggirinya mukolera abantu. Sseggirinya abantu beetaaga service delivery. Era ndowooza olunaku olwaleero mulengedde bulungi nnyo nga Mayinja Davis asiibulwa era kati ali mu mbeera nnungi nnyo. Sikomye okwo, maama we nenkwata ka Seggy box nenkamuwa. Ka Seggy box nenkamuwa. Maama we namusuubiza namugamba nti maama Mayinja, omwana ono bwe tumala okumujjanjaba nassuuka bulungi nnyo n'atereera ka business ko gambye kaggwawo nti kati kyenkoze maama wa Mayinja ne mugamba nti kati nkuwa ddobo sikuwa kyennyanja nkuwa ddobo nenkwata esente ne mugamba wali okuusa sente meka n'azingamba nenzimuwa maama wa Mayinja Davis. Esente zizo maama Mayinja Davis njagala oddemu ozeewo ka business kaffe akamanda akamatooke ak'ennyaanya ak'obutungulu akabutto obizeewo then ne Seggy box yiyo amagoba agavaamu gulira mu Mayinja Davis amata ate akalalo ka saving. Era nga bwe nakyogera nga bwe nakimusuubiza era bwe kibadde olunaku olwaleero maama wa Mayinja Davis nga tuvudde mu kujjanjaba omwana nti awonye bulungi nene ka Seggy box nako agenze nako eruweero. Era bwe tutuuse eri eruweero ate abantu bagamba Mr. Update naffe eno Seggy box tugyetaaga, naffe eno Seggy box tugyetaaga. Ne bagamba temutya nammwe eno Seggy box nayo enkola eno tujja gitambuza because Seggy box twagala ogibunya eggwanga lyonna. Buli nju twetaaga ebeeremu ne ka Seggy box oba oli wa constituency oba toli wa constituency. Naye nga nebaza abantu b'eruweero mwebale kutwaniriza. Abantu b'eruweero obaka bwe bantisse bangambye nti Sseggirinya bw'otuukayo twebalize president okubeera nga yakuwa tiketi eya Kawempe North Constituency n'owangula akalulu because okuwangula kwo kwe kutuleetedde otukolera bino byonna. Nolwekyo president abantu b'eruweero bakutumidde nnyo era obubaka bangambye nti mbukuwe nti weebale nnyo okumpa ka ticket akamaanyi g'abantu nolwekyo ebibala babirabyeko abantu b'eruweero. Eyo nno Luweero Mwami Museveni bw'agiyita Mekka ng'omwana yagenda ku ewa RDC ne batamuyamba ku Mekka. Can you imagine? Mekka gye bayita Mekka yaabwe kati obudde buno Luweero ye Benghazi ya NUP bagiyitanga Mekka. Eyo Mekka yaffe nkugambye kati awo Mayinja Davis ku kyalo we namujjera we muzizza ne wabaawo we n'alemu atwala wembaliga baddaali ne wabaawo we n'alemu atwala wembaliga atoba ne mwakolola bukolozi ne bwagamba bugambi nti bannange ne bamulaba bulabinga kugamba asalinkiriza kirira mama awenva Mayinja we muzizera we namujja mama ekyalo kyonna kingambye Sseggirinya fe wano kati tewali anyega wano kati fenna NUP gye tutegeera yokka because NUP ngeyita mu Sseggirinya Muhammad yejjanjabye mutabani waffe Mayinja Davis. Nolwekyo mwebale nnyo mwebale ddala naye omulimu ogwo mujjukire saagu okola nzekka nammwe mwankwatizaako okulaba nga omwana oyo tumulwanirira okulaba nga atereera. Nolwekyo mukebereeko ku peegi kuno ebifaananyi byonna bibateereddeyo ebya Mayinja Davis naye olunaku olwaleero asiibuddwa era ekyo ne kimpa amaanyi ne kimpa essanyu ne nga nti maanyi g'abantu kasita gakwata ku kintu tekiremwa. Mr. Update mbadde nnyina omukisa ebintu byentera okuteekako emikono bigguka. Ebintu byentera okuteekako omukono bigguka. Ekyo nkyebaliza Omukama Katonda. Nolwekyo ago amawulire aga Mayinja Davis mbadde sinza butagabawa because ebadde achievement y'amaanyi nnyo kubanga tewali yali asuubira ti omwana oyo asobola okusuka. Era bwe nali muleeta mwangamba Sseggirinya omwana anaawona naye ne mbagamba nti kenkikuttemu kati kiwedde. Olwekyo Mayinja Davis nako olwaleero asiibuddwa. Magike mwannyinaze weebale nnyo weebale ddala bwe nali muleeta Magike yangamba nti Sseggirinya oyo k'omukuttemu kati kiwedde. Kati ekya Mayinja Davis ke kiwedde ne kivuva mu ddiiro kati ndikulumbuye lumbuye ati si Mr. Update ogirinya n'ennumba ttake kati lumbuye kiri kiwedde wambadde kati nja kutambula ngende ttake atendeke nga Mayinja Davis naye kati ateredde kati lumbuye
era bwe kyetaagamu bwendaba wabaawo nawonna wennengera nga walaalidde nti mubulamu amaanyi ga Mr. Update kasita nnengera nga mubulamu amaanyi ga Mr. Update nange mujja kundaba nga njibuukidde naye sofa tiimu eri ettake ekulemberwa mukama wange Honorable Zaake Francis Butebi mubaka munnange omulimu ekyagutambuza bulungi bwe baŋŋamba nti ate ke mulaba Mr. Update nga nange nsituse ŋŋenze ati mumanyize nga nsitudde kasita nsituka naye sofa bange nti amaanyi gakyamala Mr. Update gakyamala lindako gakyamala kasita bwetaagamu amaanyi amalala ga Mr. Update mujja kakasa nga nange ngwambalira ku mugongo nga nswanga nnumba naye sofa ombaka wa parliament owa Mityana municipality ekintu akyakikutte bulungi nnyo era mwebaza webale nnyo webalire ddala muganda wange Honorable Zaake Francis Butebi ate n'abaana mwenna abasharinga video nga twogera ku nsonga zino ezalumbuye nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye nga jjo emisinde gikyagenda mu maaso mu ttake wakati wa gavumenti ya ttake n'obusajja bwa mwami Museveni bwe yali asindise okukwata lumbuye nkugambye embiro ziri oyinza nokuga nti waliyo marathon muyinza okugamba nti gino emisinde bwe gyawedde emisinde bwe gyawedde kayajazze ettake ng'obusajja buli muli bufubutuse misinde baabo munnange tosaagiranga ku maanyi g'abantu buli omulamu bw'abantu n'ebintu bye musaagiramu tuli mu kintu kya ddala tuli ku struggle yakulaba nga tununula eggwanga Uganda nze ekinnuma ze sente ezikozeseddwa gavumenti ya mwami Museveni okwagala ekwate lumbuye emuleete wano ezo sente zigula oxygen cylinders nezigenda mu malwaliro zigula oxygen cylinders nezigenda mu malwaliro ezo sente zikozeseddwa ze bakozesa okugula air tickets zisobola okugula eddagala ne zitwala mu malwaliro nene weewuunya amazima ga Katonda mu ggulu n'ogenda mu ddwero ndasangayo ddagala n'ogenda omuntu n'afa olwaleero olw'okuba nti tewaliiwo oxygen mu malwaliro nga sente zandiguze oxygen muzonoonera bintu ebitaliimu. Can you imagine? Ekyo nze Mr. Update kyekisinga okunnuma. Kyekisinga okunnuma. Esente ezandiyambye omuntu wa wansi bazonoonedde ku muntu omulumbuye. Nenga weewuunya abasomesa bakaaba, abasawo bakaaba, abantu balimbyala enjala ebatta, amalwaliro ga gavumenti temuli ddagala, amalwaliro ga KCA temuli ddagala, naye ne weewuunya esente ezandiyambye omuntu wa wansi bazonoonedde ku muntu lumbuye. Gavumenti nekiteekamu n'amaanyi mangi nnyo n'olaba ministry ya defense eri ku ekyo, gundi poliisi eri ku ekyo, bapiso, badaso, baguso, bapuso, baluso. Manyi mu Uganda buli kigambo ky'oyogera kyafuka kitongole kya byakwerinda. Bonna bali kati kweyo ensonga. Naye nga weewuunye tulina ensonga wano ezisaana okubeera nga ziyamba omuntu wa wansi. Naye amazima ga Katonda mu ggulu esente zandiyambye omuntu wa wansi ne zibanga bazikozesaamu ebyo. Nze ekyo Mr. Update kisinga okunnuma mbabuulira mazima. Ekyo kinnuma ne sekuluma yenna. Enguudo ziri mu mbeera mbi, wano enkuba yatonye. Abantu bange abeekawempe amazzi ne gabayingirira mu mayumba. Era Mr. Update nze natodde ku kasente kange akatono ennyo ne ŋŋenda ne ngula ebigoma ne mbireeta ne tutandika okubeera nga tubiteeka mu myalo egyo amazzi gasobole okutambula. Mukawempe wano wempangaalira wano Mr. Update. Nenge ezo sente ze bakozeseza ku lumbuye zokka gavumenti zekozeseza zandibadde zizimba emyala mu Kawempe ne tugula ebigoma amazzi ne gaba gasobola okutambula. Naye Mr. Update nze akanga ak'ekinaku kennakutte ne ŋŋenda ne ngula ebigoma ne nzija ne nkola emyala gy'omu Kawempe amazzi gatambule because ennyumba z'abantu zonna nga zijjudde mazzi tegatambula. Gavumenti esoloza ku bantu omusolo nga egaanye okubeera ng'ekola emyala egyo. Naye nolaba nganze ku katono akange ke nnina ne nkatoolako ne ŋŋamba kangula ebigoma amazzi gatambule. Beezaabwe ezandikoze ebyo ezandikoze ebyo kye bakoze bazikutte ne bazonoonera ku muntu omulumbuye ate era eyabalemeredde. Ekyo nze kinnuma Mr. Update. Notuuka mu ddwaliro ne bagamba nti omukyalo oyo afudde lwa butabeerawo oxygen, naye nga sente ezandiguze oxygen bazonoonedde mu kintu kyolaba ng'oluusi tekyandibadde tekina nsonga. Temulina nsonga lwaki lumbuye mumuyigganya, temulina nsonga. Kati lumbuye oyigganya waki? Akoze eki? Akoze eki? Nze njagala olyambuulire aŋŋambe nti lumbuye kino kyakoze eki kyamu akoze eki?
ne amanyi n'ogononera kulumbuye nga twetaaga service delivery abantu bafenge njale batta abantu bafenge embeera mbi nolyokoddira essente n'ozononera bintu ebitaliimu ekyo kinnuma Mr. Update nze nabadde nsasula gy'ebigoma nga mbigula nga ngenda okukola emyala gyange wano mu Kawempe naye nga nkola n'obulumi kubanga ebyo byandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti ne government responsibilities kati ffe ababaka ffe tuzikola ffe tuzituukiriza naye nga ebyandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti naye abantu bange mu Kawempe ne batuuka ebintu biwandikako ennamba y'essimu nti ebbafu lwekulukuta negende wa neiba akubira simu no nebbafu yo no ne suwaani yo fo kimanyi mu Kawempe twava ne mu mpalana tetulina mpalana mu Kawempe amazzi bwe gatwala radio ne galeeta TV bwe gatwala TV ne galeeta radio oba olyawo ne galeeta wuufa kati gwe wa wuufa n'ofunamu ate ono gwe gaba gatutteko kikopo n'ogamba nti gweofiddwa ne tuba nga yembeera Kawempe gye tutuuseemu nti ebintu biwandikako nnamba ya ssimu era bw'okyalanga mu Kawempe ne bakuwa essuwaani ng'eriko ennamba y'essimu teweewuunya mbeera eno yankuba ng'etonnye n'ebyo byonna gavumenti esobola okubikola ne deliberately tebaagala genda mu nsi gye bayita Netherlands ebitundu 9 ku buli 10 mazzi naye Netherlands olw'okuba nti abasajja bagipulaningira yensonga lwaki olaba nga Netherlands n'amazzi tegayingira mu mayumba g'abantu neffe wano ne tuvubira mu nnyumba gwokimanyi ti wano mu Kawempe ku nkuba balandi olina okubanja tebabanja nanti abatalina waayita mu Kawempe mu kunkuba balandi lodi tebajja era oli bwalaba emyezi gyetoolodde sente zimubuze nga gasinga ekire ky'enkuba kitonnyayo because ajjanga n'owokuyita tayina kyovalaba eno mu Kawempe ku nkuba ennyumba bazipangisa sente endala ne ku musana sente endala kati eyo yenkola gye njagala okugobawo Mr. Update enkola lwaki njagala ogigobawo njagala okulaba nga abantu baffe mu Kawempe babeera n'essanyu naye sente n'ozonoonera mu security agencies n'ozonera mu security agency bapiso badaso bapuso baruso balidde sente zaffe banoonyereza buli kintu banoonyereza n'ebitaliimu kyekisinga okunnuma wano tufiiriddwa abantu baffe bangi nnyo nga bakubwa amasasi n'ogamba bapiso badaso baguso baruso lipooti gye mwali muleese yeeriwa lwaki amaanyi ago ge mutadde kulumbuye temugamalira mu kukuuma byakwerinda mu ggwanga Uganda amanyi ge mutadde kulumbuye agamanyi ge batadde kulumbuye singa bagateeka mu kukuuma banna Uganda ndoza wano singa tewakyaliwo na ttemu naye n'olaba bagatadde ku muntu atalina mu Uganda ali mu nsi ndala ne bateekayo amaanyi ne bafiirawo ne ssente empitirivu ezandiyambye omuntu wa wansi ne baziteeka eyo naye nga wano mu Uganda abantu baffe beeryankuta basula njala bali bubi mu ddwaliro teri ddagala oxygen cylinders teri n'olaba gavumenti essente ze yandiguzeemu oxygen cylinders bo kye bakola deliberately ne bagulamu tiya gas na masasi gwokimanyi oxygen cylinders zennyina mu Kawempe North Hospital zisinga obungi ez'emulago because maternity ward wokka nyinamu oxygen cylinders 10 bw'otuuka eno mu admission block nyinayo oxygen cylinders 5 oba kiraba bogenda mu presidential ward because when nazimbe eddwaliro eryo nateekako akasenge ka mukama wange president akasenge ako ndakateekako singa afunamu kasenyiga singa afunamu olusujjasujja singa afunamu ka headache akasenge ako deliberately nakateekawo nga ka mukama wange specifically mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era akasenge ako tewali ayingiramu n'abasawo bennyini abalina omujjanjaba ng'afunyeemu kasenyiga olusujjasujja nabo tebayingiramu baliyingiramu ng'afunye alwaddemu naye babeera bwerwawo nga balinze eyo presidential ward nagikola mu Kawempe North Hospital weeryawo etuteekamu buli kyuma kyonna ekikebera buli kintu kyonna nolwekyo nga tukoye president waffe okubeera nga alwala n'agenda mu malwaliro agatategereka twetaaga alwaliraawo era eyo ward muganange waliwo abajja Mr. Update njagala kufuna selfie ku presidential ward munnange munsonyiwe bannange tetwagala basemberawo nnyo twagala tukuumewo obutiribiri eyo ward yafuuse kya bulambuzi muganda wange era nebaza mukama wange Secretary General leero atukyaliddeko Kawempe North Hospital ward ya president nena ayongera okujiwa emikisa eyo ward ya mukama wange singa si mukama wange Mr. Update singa siri mubaka wa parliament ndi mubaka wa parliament lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda yalondebwa that's why na okuteekawo ward ye ejjanjaba yeye kate wali ayingiramu tewali alinnyamu kala twagisiiga myufu
tekamu ekitanda kiri ekyakabye nnyo, tekamu buli kintu kyonna erabika bulungi muganda wange nga wazzeewo. Ogamba Mr. Update totudde. Erabika bulungi. Olaba nange oluusi ate nze yagisetinga ne nange njegomba. Kati jukira mu ddwaliro eryo natekawo abamu ku ba supervisor abalirabirira abakola ki. Kakati munnaye nange njira nembaga abannange nange nfuneyo ka selfie ne banga Mr. Update teeka lyayita wano eyo wodi teriiko selfie teriiko ki ekuumibwa buteribiri teryayingira teryasala. Munange mukama wawo olina omutegeera. Muntu atategeera mukama wawo aba alina ekikyamu ku mutwe. Ekyo president wange owa Uganda sebo kirunda kisetinga wali kubanze kyendi mu kulwanyisa kati abantu bakozesa sente nyingi nnyo okuva mu Uganda ogenda ebweru eggwanga okufuna obujjanjabi. Yensonga lwaki Mr. Update nateekawo eddwaliro okulaba nga tukendeeza abantu okugenda abroad okufuna medication. Nze kannalwala n'engende Nairobi emiliyoni eziri 45 zaggwawo neŋŋamba kati atata yina sente zino aba agenda kufa neŋŋamba nedda kandeeta omutindo ogulinga ogwandibadde mu nsi ezo nguteeke Kawempe. Era mukama wange singa ne Ssaabasajja asiima najja mu Kawempe North Hospital bujjanjabi bwonna weebuli. Singa mukama wange asiima kuba Katikkiro nawuliraga nti alimu allergy twaleese abajjanjaba allergy wali ku Kawempe North Hospital weebali tebayimiriza 24/7 babaawo abajjanjaba allergy. Olwekyo mukama wange Ssaabasajja wa Buganda naye bw'asiima naga nti obujjanjabi ngenze bufuna mu Kawempe North Hospital. Mr. Update kolo nsobola osimba ebitooke okuva ku Bulange paka ku ddwaliro nga tusimbye ebitooke byokka paka ku ddwaliro. Tusimba ebitooke ne tusimba ebimuli embutu ne zivuga. Ye bannaye kolo mba munguddeko bannange. Kiringa ne president lwanajja mu wodi ye tujja simba ebitooke okuva Magere. Ebitooke nja bisimba kuva Magere paka ku wodi wano e Kawempe. President lwanajja n'okutegeera amaanyi g'omuntu. Olwekyo nze Mr. Update bwentyo ensonga bwenkola ki benzitambuza. Waliwo age Mr. Update wama tokkiriza selfie ku presidential sisobola zikkiriza. Embeera bwetyo bweri ge mawulire gemba nenjagala okuba waayo ekiro kya leero nga mbategeeza nti ensonga za muganda waffe Headmaster zitambula bulungi nnyo. Bw'ova ku nsonga za muganda waffe Headmaster okutambula obulungi ne mbategeeza nti muganda waffe Mayinja Davis asiibuddwa olwaleero era azzeeyo mu Luweero ate ne mbategeeza nti olutalo tukyalwana okulaba nga eggwanga lino lidda mu mikono gy'abantu. N'olwekyo mwe babagumu temuggwamu maanyi ensolo ku kizigo kweri because leero sirabyeyo abawaayo ka live kubategeeza ku nsonga za Headmaster ensonga zitambula tetukyagenda nnyo mu details mbagambye twakyusizaamu kubanga bwe tugenda buli mu details ne tubagamba kino bwekiti tugenda okulanga abasajja abanyampi babeera kuno ne bamaakinga katwakyusizaamu twakyusizaamu tetukyabawa details nti katutuuse wano eno step gye tuzzaako era ne baganda afe abakola live tukyuseemu tetugenda nnyo mu details ntutuuse wano kubanga nakizuula nti buli mugenda mu details ne munnyonnyola wano ku live omulabe mumuwa gap emakinga namanya kati bazzaako ki kati batuusewa kati bakola baki kati ennugu ebatta bagamba mama kayo Mr. Update bwazze tube tumanya agenda tunnyonnyola bituusewa kyekitambula avaayo ddi lumbu yakomawo ddi lumbu yaga teri kati ennugu ebatta teri tubawaako kati katono nnyo tubawaako 2% 98 nga tugyesigaliza 2% 98 nga tugyesigaliza ennugu kati ebatta kati gundi abadde kuno enanga abadde kuno ngagambo banawulizo manyi nabo kati Update bazijja kuno tabalina kye bamanyi tebamanyi na bigenda mu maaso jukira eri timu gye basindika eri ettake nkugambye abasajja abattake bagitutte kaguddeyo wedde emisinde giyitinga n'omwo marathon ebadde mu ttaka olwaliro gimanyi wakati wa security agencies ezattake n'obusajja buno bwe bajja Museveni olw'okuba n'obusajja buno obutuyoola jjeeke yalowooza bw'anaabuweereza eri ettake era bujja kutuuka eri buyoole ani abigambye oba bukoma kuffe wano baseggirinya bukoma kuffe wano kati yali amanyi nti bw'akwata obusajja obwo n'abuweereza eri mbuleri naye bujja genda bujooge nga mwalaba obusajja obwa dulooni obwo obwandye nalufeenya bwankwatanga kakuba mpanga cu munange mu nsendala sibwe biba kati ye yageze n'abuweereza eri musajja enjala ebulumiddeeyo
kagale ekiguddewo mukimanyi obusajja nga buli okababa bufubutulo omwe wuyo mbwomu busubidde na mu bus park nga bulowooza waliyo emmotoka eziva Ankara paka Uganda nga basi abamu babagabugaye munnaye si gye mwajjira gye mwali nnyanga mujja gye mulina okudda amaanyi g'abantu gayita gakusaaga nolwekyo abantu b'ettake naddala UNUP ttake bambi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola mulimu gwa maanyi nnyo bannayuganda abagenze ku nsi zonna ku bitebe by'ensi yonna nga mugenda ku embassy za ttake namwe mwebale nnyo mwebalire ddala mbagee mu kiseera kino Boston kitokota bali ku embassy ya ttake balaga nabo obutali bumativu bwabwe mu nsonga y'okulabanga muganda ffe Lumbuye akola ki ayimbulwa naye kati ekiriwo okero olyemu ye kagwa mudda okero olyemu atokero olyemu badeza ansesa abamawule bamukubira allo Mr. Okero olyemu now aufa with Lumbuye updates mbwayomba yafunye kali buno yoyombera bwerere guwa bitandika nogamba abantu akomawo nkya Okero olyemu yagenda okwogera muganda ffe Lumbuye lwakomawo yagamba adda sawa 9 bwali budde bwakyaggulo ekyeggulu abantu bakirya ekyenkya abantu ne bakirya ne baddamu ne bali ekyemisana enkeera ne bali ekyeggulo ne bali ekyemisana ne bali ekyenkya ne bali ekyeggulo katulimbya misana oba bimeka sajja taddanga kati Okero olyemu ate kati yayomba bamukubira essimu bagamba Mr. Okero olyemu can you please tell us where Lumbuye is ayomba oluyomba munego ebintu guwa bitandika munnange engeri gye watandika ebintu abamawule baagala okumanya biggwa bitya kati munnaye ayomba mbw ababoggolera longo number kati nabamwe abagamba longo number please longo number munago Okero olyemu gwe watandika kati abantu bano kubuuza si bakyamu ne kati munnaye munyiivu tasalikako musale nenga mumwabitandika bw'otandikanga ekintu kimalirize kati abamawulire munnange leka bayombesa bamubuuza Mr. Okero olyemu is this Mr. Okero olyemu kati yenga akugamba yes now aufa with Lumbuye updates kati bwebanga tojiwulidde ng'evaako tututu ogenda owulira nga agamba who are you kati ng'omugamba munnaye amwe journalist from Daily Monitor mbw afuna obusungu afuna olusunguyira naye ng'ebintu bino Okero olyemu ye yabitandika ye yennyini ng'alowooza omupiira agenda gusamba agumalirize kati omupiira gwamulemye fo ky'okuvaayo yeetonde era kyekyagala kati okuntwala ku fulo ya parliament nsabe right honorable speaker nti we need an apology from Mr. Okero olyemu failure to do so Okero olyemu alizaininge kubanga yatandika ekintu naye ekintu kyamulemye okuma ate ffe ky'okudda yeetonde alemeddwa we need an apology from Mr. Okero olyemu ensonga nyingi nnyo zizigwawo mu ggwanga Uganda Okero olyemu nga kyesirikidde obudde buno Okero olyemu bantu bamubuuza awufa babuuzize enanga awufa with Lumbuye enanga yatandise enanga olaba omusajja alimbanga tabbu enanga mu bintu bya Lumbuye yalemeddwa okulimba bannanga oli alimba ato enanga ina International Liars Award bagimuwa yagifuna aina International Liars Award nya emu yagifuna Chicago endala nagifuna Los Angeles endala yagifuna wano gundi yagifuna Afghanistan endala nagifuna Namibia International Liars Award na yene bino ne byamulemye bambuza bamawulire Mr. Enanga can you please tell us where Lumbuye is kakati banye nanga bwe yabagambye nti muninde ko ndabo Mr. Update era najja live bwe yabagambye can you please excuse me yabagambye mbubalinda abamawulire oba najja live mbwe najja live ajja kuba solo baddamu answer abasajja kati balindira ku live wano okumanya kye kigenda mu maaso balindira wano okumanya kye kigenda mu maaso bwe yabagambye Mr. International Liars Award kugambye oli enanga nesebo bino naye byamulemye olaba omuntu alimba ng'enanga alemwa abamawule bamugee kale tulimbe bulimbi naga nti bannange kino kinene kya Eddie Master kinene
oli omusajja alimba oba okulimba ku luzaale oba waliwo okulimba nga kuyonke kuno okulimba yakuyonka buyonsi naye olaba omusajja alina International Liars Award alimwa mu kintu kyajjo n'atagala n'ebigambo kyamulemye International Liars Award ayina yira International Liars Award zirinnya bazimuwa mu bitundu bingi nnyo mu nsi ez'enjawulo nga bwe zibasomedde naye enanga naye jjo byamususseeko n'abaga muninde Mr. Update bw'anaaba azalive nja kuba nsobola okubaddamu ensonga eyo ey'omusajja gyali n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku The Updates online page nga obudde buno ensonga zitambula mu mbeba gumu na lebo zake Francis Butebi mubaka munango wa Mityana municipality. Thank you so much. Webale omulimu guno kubeera ngo gutambuza bulungi nnyo ogw'okulwanirira muganda waffe Fred Kajubirumbuye ne ba keyboard warriors mwenna mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga tuzitambuza bulungi nnyo era tujja kubeera nga tubawa update sibuli yakagwawo nero akubaka tuyita kungulu tetukyayingira deep because twalengedde nga bwe tuyingira deep bana abasajja bagezaako okutumaakinga naye tewali kintu kyansasezza bana abasajja mbu nabo bayagala bakose kye bayita lobodobo style oba gye bayita labadaba style nga baagala mbu bakope NUP bwe baagala bakope NUP bakose ku labadaba style bagula tiketi 3 nga bagula ku Rwanda Air nga bagula ku Turkish Airways nga bagula ne ku Emirates taxi gondi tickets 3 mbu bakozesa lobodobo style mbu tuleme kumanya lumbuye bwe baba muleta jira ku nnyonyi ki munange abasajja bwe bakwata sente ezo ne bagula tickets 3 ate ebintu byaba bijiridde omusajja bwe bamaze nga passenger abuze tebamulaba kati bali mu kukubira aba airlines mutuddize sente bananga ba airlines mbegayiride temusesema director wa Rwanda Air baba tosesema director owa Emirates tosesema director owa Turkish Airways tosesema era bulina ku kati ba director nkera bakubira banete musesema tosesema mwagula mbubakosa mu robodobo style mwanao bakopa fe amazina amayigirire gamenyo omugongo robodobo style ya NUP mwaba NRM bapiso badiso bagaso bapuso mwatuse di okubera nga robodobo style namwe mwagala nti mugikozese eyo robodobo style ya NUP yoka kale munange mbunabo bagala mu bakose ku robodobo style bawonzise ekintu kibagwiridde kati budde buno mbegayirira munange tuyambe bane mutuddizeyo kale half because the passenger didn't come now can you please refund ngambye balite mu wayo ya $5 ata abennyonyi kati gonzo gamba balwa na Air sesema ogamba ba Turkish Airways kuba bote balina musango mwabagamba muino omusabaze obukinga otya air ticket nga toyina musabaze no bookinga air ticket kiringa kugula ticket yegenda mu America nga toyina visa omusabaze temumulina mugula air ticket kakati mwabagudwa gay atakati okero lyemu ekizibu kye yafunye kati mwayi Museveni jukira yali amuwadde sente ezogula air tickets kati mwayi Museveni amugamba please I want back my money so mwayi Museveni okero lyemu banje sente zo kati ngambye bali temusesema kati omusala gwa okero lyemu ogw'omwezi guno ayinza obutafuna mbude yayagala akozesa robodobo style ayinza obutafuna musala kugambye guno omwezi okero lyemu ayinza obutafuna myezi nga 2-3 kubasereze baguze mu ticket ezo zabadde nnyingi nnyo yandigana okufuna sente era okero lyemu mbuwali enjoka zimusala kati ngambye bali aba airline baba temusesema ataba airline bampuliriza mbagambye mbegayiride bulina kunkeera begayira baba mbegayiride ogulota air ticket etali emu etali bbiri nga n'omusabaze tomanyi wali sajja mu mwerabisiza nnyo n'olwekyo yembeera eriwo abali ku The Updates online page songa zaffe zitambula bulungi nnyo mu bibagumu nsolo ku kizigo kweri muganda waffe Katonda ajja tusaasira ajja kufuluma akaduukulu addemu atuweereze wano ate kati live gyagenda okusooka okukola awo kakati wetulinda wokka
Headmaster live gyagenda okusooka okukola eyegenda kubeera ya byafaayo. Waliwo yaga luliba lutya olimba olwabugembe mulumanyi eyo live ffenna gye tugenda okulinda Headmaster ng'atunyumiza akawonvu n'akagga byali bitya ekinaabeera ku social media kolo social media ne Makazugubaga wali ajja ebyenda bijja mwetokota ejja kuba public holiday olunaku teacher Headmaster director lwanakola live mama oluddo buli omu lwalinze era kyobola tulwana tugawa omusajja afulume sajja abeere free alyokajje agambe nti kiggula luggi ekinaabeera kuno bannange koolwo enjoka zigenda kusala abantu bannange egenda kubeera social media party manyi Mr. Update ntera nnyo nengenda mu kiki what next mbeera nnyo mu what next awo bannaye amasanyu ganzita Mr. Update kamba sibule no basibula oloddo olunaku sigenda dwerabira kamba sibule no mumbeja ngambi Mr. Update koolwo nja kusaba off Kajiri Johnson ngambye ejja kuba social media party olwo olunaku mama jamu agenda kubeera wano ku Magazugubaga koolwo naye ajja kwetakula I can't wait Mukasa Mathias okay good evening Mr. Update nani ono yeso ngambye koolwo ajala kwambala suit mbu teacher koolwo alina okwambala suit fire that day kijja kubeera massive koolwo ekiggula luggi koolwo weerimu agenda kutemya ku waabiri enjoka zigenda kusala abantu nze naye koolwo Mr. Update tunabaayo parliamentary sitting sijja genda koolwo essimu tuliza zikyajinga ku makya data abeereko bulungi nnyo tufune wali network koolwo kinaba kyetaaga kulinnya muti okufuna network Mr. Update tujja kuwalampa n'emiti koolwo tugenda kulaba teacher nga tuli miti koolwo olwo tulinze ng'ambaga badde ekina ndoze enange enjoka zijja musala koolwo nolwekyo mbeera bwete bweri ge mawulire ge mbadde njagala okubawaako abali ku the Updates online page mwebali nnyo mwebalire ddala twongere okusabira muganda waffe Lumbuye Katonda amusobozese afulume bulungi bannange esaala zikola nze saala nazirabako nti zikola ngandwadde Mr. Update buli muntu yansabira esaala eventually nenterera mwongeremu esaala abatwitinga namwe temuzikiza abagenda ku bitebe ebyenjawulo naddala ebiri mu nsi gye muli ebyattake namwe temuzikiza twongere okulabanga ensonga eno esobola okubeera nga egguka teri kitaggwa mbabuulira mazima kijja kuggwa because muganda waffe Lumbuye Fred bwana bafulumye mbabuulira mazima fena tugenda kubeera happy naye olwalero olabanga tulinga tuli mu kiyongobero lw'okuba nti muganda waffe tetuli naye mu kiseera kino naye nga budde bonna manyi Katonda agenda musobozesa afulume nolwekyo temuzikiza buli omu waali tukole kye tulina okukola tutwitinge temuzikiza mwongero tweetinga mwongero ogenda ku bitebe bya ttaka ebyenjawulo omulago obutali mativu bwammwe mbabuulira mazima muganda waffe ajja kufuluma tudde mutambule naye olaba mwasabira nze Mr. Update nensimattuka obusajja teri kitasoboka ne ku Lumbuye kijja kusoboka era muganda waffe abenga asobola okubeera nga akola ki akomawo kati Mr. International Liars Award owa International Liars Award oba koolwo kikyanaagamba eggwanga kye tutamanyi oba anaayogera kikoolwo koolwo abantu bagenda kubeera ku oxygen bannange ne kati nga bwe mmanyi obusajja bwa umeme koolwo buyinza okukeera ne bujjako amasannyalaze ne bwe munaagajjako ati situjagula zisoola ate sinagula zisoola nolwekyo mbeera bwete bweri ge mawulire ge mbadde njagala okubawaako Mr. Update nga mbagamba mube bagumu ensolo ku kizigo kweri tiimu yaffe eri mu ttake ekyalwana bwezingirire okulanga muganda waffe ayimbulwa ate ne bakama baffe okuva ku headquarter za National Unity Platform wali ekamoocha nabo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo mwebale ddala mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.